Kati ennaku ziweredde ddala kasookedde Ssaabayeekera Meeja General Dominic Ongwen akwatibwa mu ggwanga lya Central African Republic nga kati yatuusiddwa mu kibuga Hague ekya Budaaki gy'agenda okugasimbagana n'abalamuzi ba kkooti y'ensi yonna olunaku lw'enkya ng'eno yewozesa bakalintalo ku bikolobero bya zaakola n'abayeekera ba Lord's Resistance Army abaduumirwa Mawale Joseph Kony. Ongwen kigambibwa yawambibwa abayeekera ba Kony ng'alina emyaka 10 mu mwaka 1999 e Paibona mu disitulikiti y'Eggulu bwe yali agenda okusoma. Ono n'amaze emyaka egyo gyonna ng'ali mu nsiko kati ali Budaaki gy'agenda ovunaanirwa okutandika n'olunaku olw'enkya emisango 7 egyamugulwako mu 2005. Okusinziira ku mukungu wa kkooti y'ensi yonna atwala obuvanjuba bw'Amazinga Africa Maria Kamara olunaku lw'enkya emisango nno lwe gigenda okusomerwa Ongwen. The judge will confirm the identity of the suspect. The judges want to be satisfied that indeed the person who has been surrendered, who is before the court, is Dominic Ongwen as per the arrest warrant. The judges will ensure that they read the charges to Dominic Ongwen and that he understands the charges as well as the rights that Dominic Ongwen has before the court. The judges will also determine which language the proceedings should follow. Kamala ategeezezza ng'abantu bonna abazze bakolwako ebikolobero mu bukiikakkono bw'eggwanga bwe bagenda okufuna okulamulwa okutuufu. At the ICC, victims have the right to participate in the courtroom, to express their views and concerns, their interest in a particular case. Of course, this interest should not be prejudiced to the rights of the accused persons or the suspect. So this will present victims the unique opportunity to present their voices to the judges, their concerns, their interests on several matters during different stages of the judicial proceedings. Major General Dominic Ongwen yeewaayo eri abayeekera ba Central African Republic abasereka bano nga be bamuwaayo eri eggye lya Amerika eriyambako mu kuyigga Mawale Kony eriri mu ggwanga lya Central African Republic.